Okay, mugamba mutya basewo ne bannyabo Kachumbali TV kuoli. Nga bwe neeyama obbatuusaako buli kimu ekigenda maaso ku nsonga zonna ezigenda mu ggwanga era nkugamba tolina va Kachumbali TV buli mawulire gonna olina gasanga wano subscribinga obeereko ate tutambule ompeerezangako ku bibuuzo byo by'oyagala tunyumyemu n'ompeerezaako ku message z'oyagala tuzikaasingeko mba nsobola okukola ki okubikutuusaako. Kaakati nno lunaku olwaleero ndi nkoko lwaki kituuse ku ssaawa eno yennyini emabegako myaka 2 egiyise nga bajja bagugulana ono mwana wa Kafeero si mwana wa Kafeero, mwana wa Kafeero si mwana wa Kafeero, ne batuuka n'okukola DNA abamu gye bagamba nti nno yabawandula ne balumiriza nti nno teyali mu makubo matuufu kubanga yagenda otuuka ate okuvaayo nga n'ebimu babitandise obitundako ate ababitunda ne kizuulibwa nti nate be batuufu ne bagamba what a coincidence abatunze ebintu byennyini ate be batuufu ate abangi basuuliddwa ne bagamba si ntuufu ne bagenda mu maaso nga baleekaana nga bakaayana nga bakola batya okutuusa Minisita Balamu bwe yabiyingiddemu n'agamba Kafeero yali mukwano gwange ne mukayimba Dipo Naziggala nalimu so nina okukola ekisoboka kyonna nga minisita okulaba nti no DNA entuufu ekolebwa era process negenda maaso nge facilitating bwa Balamu yennyini ne bafuna funeral service entuufu ne bafuna poliisi ne bafuna balooya ne bakikola mu makubo amatuufu era wenjogerera obudde buno bamuziikudde ne bamuggyako akagumba ke bagenda otwala mu laabu bonna abakireiminga nno baana ba Kafeero bagende bakoleko sample bakole DNA entuufu era bwe kizuulibwa nti nno si wa Kafeero anoonye maama we oba amukuba mbooko oba akola atya amulage taata we omutuufu bwe kizuulibwa nti nno mwana wa Kafeero nga ku bye baatunda teyafunako afuna omugabo gw'omutuufu gundi point wano eriwa point eri bweti gwe wenna eyagula ebintu bya Kafeero kyekiseera omutima gutandika okutujja gwe wenna ali mu bintu bya Kafeero kyekiseera otandika okweraliikirira singa DNA ezuula nti nno eyabikuwa oba eyabikuguza si mwana wa Kafeero obudde buno DNA egenda kola ku baana ba Kafeero bonna kati gwe oli singa yaguza ekintu nga si mwana wa Kafeero DNA nemuwanduukulula kitegeeza wagula mpewo oba mwekwatekwate n'oyo bakuddiza ebintu byo oba bakuddiza ssente ze oba addiza ebintu byo. Kaakati ekirala bw'obeera nga ate watunda ebintu by'omugenzi ne kizuulibwa nti fayini oli mwana wa Kafeero naye watunda ebintu bano bonna ne batafunako kyekiseera naawe ssente ze bakuwa oziseseme bano bafuneko. Lwaki kituuse wano abaana abamu bagamba nti bo babadde baagala kumanya musaayi gwabwe abaana abamu babadde bagamba ffe twagala kumanya musaayi gwaffe tetwagala byanfuna wabula twagala nga bwe tuba tufiiriddwa abantu baffe tubaleeta awo kuba waliwo omu yafiirwa omutabani we ne bamugaana n'omugalamiza mu nju ate abamu babadde bagenda mu maaso n'okukola ebivvulu nga bagamba nno ssente zivaamu za kulabirira nju oba kijja naye nga ssente bazirya bokka enju tebagirabirira entaana tebagirabirira nga bazirya bokka mwe muli omukulu Swazi era Swazi abadde musaale nnyo okulaba nti nno omulambo oba mayiti teziikulwa ye ng'agamba basobola okukola ku balala n'abantu abamu badde bagamba tebasobola funayo abaana nga 5 ne bakolako sample bwezuulwa nti 3 DNA efaanagana ne bakola ku balala kwabo naye ne bagamba DNA entuufu bamuziikule buziikuzi so ngenda kuwa ku looya ng'ayogera ku bitya abaagula ebintu ebigenda obbagibwako then nkwe muganda wa Kafeero ye ng'agamba ekikoleddwa kirungi nnyo era basuubira okuba nno DNA egenda beera y'amazima n'abwenkanya kubanga gavumenti yegiyimiriddemu kati mwe mwenna abaana ba Kafeero abali mwanguwe obudde buno mukole DNA entuufu because tetwagala ate muveeyo mukireiminge nti ate ze tebankolako awulidde ekirango kino kitegeeza omulala yenna nti abaana ba Kafeero yessaawa munoonye ssenga wammwe yenna gawa oba nagawa munoonye mukole DNA eyawamu ebintu bitambulire ddala bulungi nnyo so mu mbeera eyo ngenda bbawa ku looya mbawe ku Nnende muganda wa Kafeero mbawe ne ku Siteera omwana oyo abadde abeera ku nnyumba y'ekijja ate nga kigambibwa nti nno babadde bamutulugunya nga bamugobako kuba DNA yazuulwa eri eyasooka nti nno si wa Kafeero ate maama we ng'amugamba Kafeero yakuzaala kaakati ate waliwo ne sitole egambibwa mbu ku kyalo okwo kuliko omusajja akayanira Swazi ebyo nabyo bya lutuula luddirira
nabyo ngenda bibaleetera era n'omusajja onja mubaleetera agamba nti nno Swazi mutabani we naye senga DNA atezuula nti nno Swazi mwana wa Kafeero awo omusajja oyo tujjamu kuba embooko asirike n'ebigambo bye wabula senga ezuula nti ate Swazi si wa Kafeero awo omusajja naye tujja mukolako DNA tumanye Swazi wani kambalage emboozi eno kaakati ate aga KBS nago ngaleeta KBS weeri ettaka omugagga alibbye atya bannange kansooke mbireke KBS kati teri ku mpewo era kati abadde bagobya KBS mbere Kachumbali TV byonna bwe tubizizza n'abakozi meya aka ni muwo omulimu Kachumbali TV kubeeri gyaliko blog ate yange TV kati MC meya noonyaako kuwo omulimu Kachumbali TV abasibe bagwagala ate omukutu gwo tebagulaba era bulungi kambalage mu mateeka teri muntu akkirizibwa kugula kintu kya mufu nga tewali letters of administration ate kati n'etteeka lyakyuse tulina amendment ekwata ku nsonga eyo nti ba beneficiaries bonna ab'omugenzi oyo balina okukkiriziganya nti ekintu kino kitundibwe nga waliwo letters of administration. Bwe waba tewali letters of administration omuntu yenna aba yagula ekintu ekyo aba yagula mpewo. Era nkimanyi bulungi nnyo kuba nze mbadde looya wa sayidi esinga obungi ey'abaana beegaanibwa nti tewaliwo letters of administration court ze yali ewadde mu butuufu bwazo ez'omugenzi Paul Job Kafeero. Waliwo abaagenda mu ngeri yaabwe ne bagezaako okuzifuna naye era ba beneficiaries bonna tebakkirizanga. N'olwekyo nze ekyo tekineeraliikiriza nga munnamateeka. Tumale okuva mu exercise eno etubuulira ani mwana wa Kafeero tusobole okumanya ebintu bye ate tulyoke tugende mu kkooti tukole inventory tubuulire ebintu by'omugenzi byatambula bitya byatundibwa bitya. Wabeera nga waliwo omuntu yenna eyatunda oba eyagula aba yagula mpewo. Ekigenda mu maaso DNA ziikula okumanya abaana batuufu abaali beeyawuddemu. Nze nsooka okwebaza Minisita Honorable Balwala akoze omulimu munene nnyo taata badde musuubire. Oyo minisita ne bwe mukubira ekiro nga yeebasa akwata essimu yange era buli kimu ekiwano yakisasudde. Yasasudde okuziika, yasasudde keesi, buli kimu ekiri wano n'okuzimba eyo ennyumba eddewo bulungi nga bwe bakola ki mwebaliza dde baneemu munneebalize mutawaanya nno mayo kati afuuka waawaka era musumbuya waagirabaga muto wange kati onjagaza ki mwebaliza dde abaami okulaba ye muntu yekka mu mikwano gya Kafeero eyava n'agamba ekimala kimala kanwanire abaana ba mukwano gwange bafune obwenkanya ssaako n'okuzza ebintu bye byadde batunze bye yakolera mu ki mu bunaku. Ebintu bino lwaki twabikozeeko mu kyama kulema kusasamaza kuwa mukulu wange ekitiibwa Kafeero muwa kitiibwa. Oba olaba twali wano bannamwere tewali bonna bakitegedde butegeezi nti operation ate n'ekirala twewaze ensonga zino nga bwe banaamanya nti lunaku oluti bagenda kuddukira mu kkooti batukeereye. Ebintu bingi bye tubadde twewala osasamaza ekwanga abantu abamu abaagula bebamaadde balwana ensonga eno ne kubaawo. Amannya agange Nende Vincent Abubakar muto omugenzi Paul Job Kafeero. Bannayuganda mbawa obubaka bannange muleke DNA yammwe ku nsi ate n'ekirala mukole yamala ekiraamo ebintu bizibu.